Uganda yeegasse ku nsi yonna okuza olunaku lw'abakozi olukuziba bulinga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano. Emikolo gibadde makago bwa pulezidenti Entebbe nga gyetabyeeko abantu baluwatu olw'ekirwadde kya COVID-19. Pulezidenti Yoweri Kaguta Habura Museveni asinzidde ku mukolo guno ne yeewuunya obubbi obuli mu kitongole ky'amasannyalaze ekya UMEME obulemesezza bannayuganda bangi okutandikawo amakolero. We have already done well with the electricity. If it was not for our corrupt and confused people who just go behind us and do cause distortions. Like, for instance, the ones who signed Bujagari. Without my knowledge, I was here. I've been here in this government all these years. He went behind me. I didn't know. And they signed Bujagari. Very expensive. This is the one now distorting our prices. I think now Bujagari power has got to 8 cents or something like that. Then they went behind and then brought to something you called UMEME. UMEME? What is this for? Bw'atuuse ku nsonga y'ekitavu ky'abakozi ababudde nti okuggyayo ssente zino ng'emyaka gyo teginnatuuka kiba kikendeeza amagoba ago. Ababaka b'abakozi okubadde Dr. Samuel Omoki babuulidde pulezidenti okusoomoozebwa abakozi kwe bayitamu oluusi kibaviirako okweri omuguju ne basuulawo emirimu. Kyokka ku nsonga eno pulezidenti abaanukudde. No, I'm not in favor of poor labor conditions. The labor conditions can be good. Collective labor conditions, housing, medical care, institutional education. Agumizanga essira mu kiseera kino bw'alitadde kunoonyeza ebyamaguzi bya Uganda akatale nga nabangi bazze bafuna mu bizinensi zaabwe ze batonzeewo. We can have markets in other parts of the world. We have got AGOA with the United States. I negotiated it with Mr. Clinton. And our supporters in the US have been supporting it ever since. AGOA, it is there. Ayogedde ku makampuni agatwala abantu ku kyeyo agamamiddwa bagwira. One of the controls was that the labor companies had to be owned by locals. And the control there was that if the locals mishandle our children, we can prosecute them. But apparently somebody, you people, you have allowed foreigners to open companies here. Now the problem is, this one who wrote to me, a whistleblower, the problem he was for these foreigners, even if they make a mistake, how do you punish them? Because they are not here. Pulezidenti era atangaazizza kubatinkiza n'ekyokugyawo ssaawa za kafyu n'abajjukiza ekiri e Buyindi. If you see the burning of dead bodies in India, do you see it or you don't watch those TVs? Be careful. So for me, Ugandans, I appeal to you, let us maintain the status quo. Until we have immunized they are talking of a minimum number of, they are talking of 5 million. Ye minisita w'abakozi Frank Tumwebaze ayanjudde enteekateeka ey'okutwala ekiteeso mu palamenti ku nsonga y'ebikolebwa mu Uganda ebitatuuka na mutindo. Of course, trying to seek the support of Parliament and Cabinet to put more money in training. If we cannot stop, then we must facilitate. For you to be proud of an export, it must not be raw material, it must be a processed to a skilled one. Wadde ng'olunaku lw'abakozi lukuziba mu nsi yonna buli mwaka, naye abakozi bangi bakyalina okusoomoozebwa okuva ku misaala, abatemwako engalo n'emikono mu makolero n'ebirala. Robina Nantale yakusakidde eggulo eno ku Lwabukedde TV.